Obwakabaka bwa Buganda bufubye nnyo okulaba nga embeera y'obulamu bw'abantu mu ggwanga esanyusa. Era mu mwaka gwa 2021 Beene yafuuka emmunyeenye mu kulwanyisa mukenenya nga ku mazaalibwa ge buli mwaka yasiima wabeerewo emisinde n'omulamwa ogwekuusiza ku byobulamu. Era gy'emisinde egikyasinze okwettanira abantu mu nsi yonna nga guno omwaka abantu bawera ddala emitwalo 11 okusobola okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, ng'omulamwa gugamba nti abaami tubeere basaale mu kulwanyisa mukenenya tutaase omwana obuwala. Mu mwaka guno gwennyini Nnaabagereka yatandika kaweefube w'okulwanyisa obukosefu ku mitwe gy'abantu babeere mu mbeera ey'essanyu. Obwakabaka butegeka ensiisira y'ebyobulamu okujjanjaba n'okugema abantu endwadde ez'enjawulo okuli kookolo, hepatitis B, sukaali, obulwadde bw'ennalubiri, entunnunsi, okukebera amaaso, obulwadde bw'ekibumba n'endala. Obwakabaka tebukomye ku ekyo, busazeewo n'okuzimba amalwaliro ag'enjawulo okusobola okujjanjaba abantu endwadde ezitali zimu oba endala.